Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maksudi Junior. Abayimbi nga bakulembeddwa mu Khalifa Aganaga Bestude ne bakabira Mama Fina. Tetukyali yadde n'akasente akagula enjaga ey'ebitaano tetusobola na kujja affordinga. Tetulina sente zizayo bana ku masomero fe obulamu bwaffe bwakyukira ddala. Tumaze omwaka mulamba nga tetukola, twagala buyambi. Kuno nno kubaddeko Fresh Dad Fresh Kid n'abayimbi abalala bangi bagamba nti bakoye okubeeraawo ewaka nga tebalina kiddako kubanga nabo balina bills ez'okusasula so nga ate babasiba. Abayimbi bagamba nti bagala sente za bwereere, baagala babate baddemu beekolere mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maksudi Junior. Ngenda kusaba nkugambe nti webale kuba nti otambula nange okono kuba kukwebaza era nkusabe ekintu kimu gwatanaba kuba nti okikola muganda wange subscribe tusobole okuba nti tutambula ffenna. Olunaku lwaleero twakitegeddeko nti omuyimbi n'abayimbi ab'enjawulo okuva mu nsonda ennekustive eza Uganda basazeewo ne bagenda e Bulenga ne batuukirira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Namutebi Sofia, ng'ono omukyala yakulira abasawo abaganda mu Uganda. Omukyala ono abasinga bamuyita Mama Fina. Mama Fina, abayimbi okuli Khalifa Aganaga batotodde ebizibu byabwe nga ekikulembeddemu ekyo kwe kuba nti oba oliawo bamaze omwaka mulamba nga tebakola ate nga nabo balina bills ez'okusasula nnyingi nnyo. Yes, tukimanyi bulungi nti Mama Fina atuukirira Yoweri Kaguta Museveni Uncle Musaba era ng'ebiseera ebisinga atera nnyo okubeerayo n'okuba nti addukira abantu nga yeta mu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Namutebi Sofia. Wano nno Mama Fina y'omu ku bantu abakyasinze okuba nti baddukira abayimbe mu bizibu era ng'abayimbe basobodde okwekwata abasukka mu 10 ne bamulojjera ennaku gye bayitamu mpola mpola. Music industry bujjanga tugenda mu COVID yagenda mu maaso n'okuba nti eggalwa naye ng'ate abantu abasinga obungi bagamba nti oba oliawo politics yali spreadinga COVID okusinga ne music industry obweri. Jjukira nti mu ggwanga erimu nga Tanzania bagenda mu maaso n'okuba nti babiganda nga bagamba COVID-19 teyajja kuluma Mufirika, yajja kuluma Muzungu. President Magufuli bwe kityo naye bw'atyo bwagenze mpola mpola. Wano nno mu Uganda kiteebereza okuba nti oba oliawo mbu waliwo ente yagenda nebo omuddo gw'omulaalo mu faamu mukugezaako kubba omuddo gw'omulaalo. Omulaalo yanyiga tiyasobola kuba nti agitema wabula yaginyigira ente eyo n'egigobera ddala mu lugo mu kigo era nga ente eyo kati tekyagenda mu maaso yaleetera ente ginnewaza obuzibu. Omulaalo yasalawo kuba nti agobera ddala ente mu bulamu bwe n'asembeza embuzi, endiga n'embaata. Bwe twogerera music industry yafa olw'okuba omuntu omumbu yagenda mu maaso oba enteyo entemu eyagenda mu maaso n'okubba omuddo gw'omulaalo. Omuddo omulaalo n'anyiga olw'okuba nti oba oliawo omuddo gwe baagulya sinamuddo wabula kasooli. Kasooli w'omulaalo yabbibwa entemu oba yaliibwako entemu. Omukulu n'anyigira ente zonna namba. Wetwogerera omukulu kati takyalunda nte, alunda mbizi nkoko n'ezisigaddewo n'embaata kwogatta n'endiga wabula ente yazivaako. Kyetegeezaako kiri kitya nti kiteebereza okuba nti oba oliawo omuyimbi omu yagenda n'enyiga mu byobufuzi n'alamuza entebe nene mu ggwanga. Kyaleetera nannyini ntebe okuba nti anyola omutima n'okulumwa abantu be yamala ebbanga ng'asakira n'okuba nti aliisa n'okuba nti oba oliawo abawangako ku ssente entonotono okuvaayo okulingiza mu ssowaani ye. Agamba nti tebasobola kusaka okuggyako yo nga yabakoleredde. Agamba nti batandika okuba nti oba
obaoliawo bagala kutunda ggwanga. Abantu basinga batunulira ekintu ekyo nga bagamba nti obaoliawo abayimbe oba omuyimbi oyo yaviirako obuzibu music industry okuba nti eggalwawo. Abamu bagamba nti obaoliawo ddembe omuyimbi oyo kuba nti yeesimba ku kifo kyonna kubanga tekyatondebwa nti oba bagundi ne bagundi balina okwesimbawo wabula naye alina ambition ez'okulumirwa bannayuganda. Music industry bukyanga eggala guweza omwaka mulamba jjukira twagenda mu lockdown ennaku z'omwezi 18 March 2020 kati wuno tuli mu March 2021 omwaka mulamba. Omuyimbi comedian Munnakatemba azanya emizanyo actress talina wayingiza kasente zi corporate zonna zabula corporate mu Uganda tekola era nga mbozi bintu bingi ebikyagenda mu maaso nokuba nti bitagaza bannayuganda. Paka sawa zino Khalifa Aganaga fresh n'abayimbi abasigaddewo bangi bagenze mu mafiina abayambeko okuba nti obaoliawo batuukirira President Museveni asobole okuba nti abata nabo baddemu okuba nti beyagalira mu nsi yattu Uganda. Bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior webale kuba nti otambula nange twegweko mu next episode mpola mpola. Bye bye.